Sula mamba tabu pala wamonda. Mama mutade weweru. Ebyo biraga Yesu ntiacha. Abakazi bamukwanira yo mu maloji biraga Yesu ntiakoma okubanga nseka buseka buso. Munange mukkiriza Yesu mwingire mu myaka. Mutuke ekisolo. Wakati wazanya kuzinira Yesu ayagenda kukwatira wazanya kwatira nako katika wetu yopetera mamaje kati mwananga byazinira Yesu na Yesu mayagenda mangi na masagati tawe tayona mana bakoma kuno Yesu bana nyiri zendiga mwananga kulona kwa lwenju begenda kuvao omwanzi kuli nawe bayibuli ezabasukiri batuzikiza ekikutte omusajja alitukakola munakomera musota ku mulume batekereza Yesu olwaleero obona obusungu bwe obugenda kububuuka ku lunaku olwomazze nga tokusembezanga sembeza Yesu okufa omwana olwaleero Balanga Yesu twakola kubanga akola ebikolwa byabwe bwe bakola bakaba emiceere bakaba obutambala n'amazzi ebyo bye bigenda okuzza Yesu atwala abantu be abawonye banabbi b'obulimba kati gwekkiriza Yesu olokoka olwaleero funanga odduka ekisolo abo banabbi b'obulimba baddute okkiriza Yesu olokoke agenda kusangula amaziga gwe yamukkiriza agaga kukaalisa okumala ebbanga ddene olwaleero kkiriza Yesu akusangula amaziga munange yekka yasobola okuwonyana ku yensi naye teri asobola mulala wabula Yesu watali kukaaba wa Yesu tali kukaaba wali essanyu ng'olwaleero byalala wano nga tusinza nga tusina teri yennaku tali kukaaba naye Yesu yekka yalibeerayo tulibeera mu kuzina tulibeera mu kusinza tulibeera mu kujaguza ffe abawanguza ensi nga twewala ebikolwa eby'obwensi ne tweyambula obusamize ne tweyambula okuva ku mwenge tuliba mu ssanyu kubanga tuliba tutikkiddwa engulo agagagalumite yali kumikiriza okutuuka ku nkomerero yali tikkirwa engulo y'ekitiibwa munange buli akkiriza Yesu agenda tikkirwa engulo y'ekitiibwa ku lunaku luli tubeera mu mazina tubeera mu kusanyuka nga bw'olaba kati bwe tuzina